Yes, mbalamusizaako nnyo mikwano gyange na gye musinza oba nga mutuwuliriza mwali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakweza avuddeyo n'asonga Mugeno Kainerugaba gwe tumanyi obulungi Muhoozi Kainerugaba olunwe lw'okuba nti no yali mu lukwe lw'okwagala okutemula Gen. Katumba Wamala. Lwaki ayogerawo atyo? Avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'apostinga post eyenyamizza ensi era n'essaawa za kakati ekyannyamiriza ensi olw'ensonga nti nno avuddeyo n'akyuzinga Gen. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force nga waali emabega w'okutemula Gen. Katumba Wamala. Ngenda kuba nga ndukuwa oli ku Yugi Update TV kosinza oba ng'otuwuliza era webale kwekumira ku mayengo gano. Gwe yenna atanaatwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otwegattako. Abali emitala w'amayanja naddala mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mubale kwekumirako. Kakweza avuddeyo nga bulijjo tumanyi bulungi nnyo ono nga watali mutiitiizi ku kwogera kyonna kyonna ekimuli ku mutima ekyokwagala okuexposinga omuntu. Agambye Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni Chief of Defence Force yali mu lukwe lw'emabega, yali emabega mu lukwe lw'okwagala okutemula Gen. Katumba Wamala era teri mulala. Jjukira nti nno omwaka gwa 2021 saako gwa 2021 nga June nga lumu obulumbaganyi bwakolebwa ku mmotoka ya Gen. Katumba Wamala gye yali atambuliramu. Emmotoka eno yali y'amagye era mwalimu driver we saako ne Katumba Wamala saako ne muwala we. Muwala we amanyikiddwa nga Brenda Nantongo saako ne Aruna Kayondo ono nga yali driver we. Tujjukira bulungi nnyo abazigwa bataategeerekeka bajjira ku pikipiki n'emmundu n'emigemerawala ne bakuba amasasi mu mmotoka ya Katumba Wamala era muwala wa Katumba Wamala ye teyalusumattuka yafiirawo newankubadde ne baana amasasi g'abakombyako omuli driver ye Aruna Kayondo ye yasobola okusumattuka obulumbaganyi buno naye ng'ekigendererwa baali bazze kutta Gen. Katumba Wamala. Kakweza w'agamba ne bwe kiri kati bukyanga batandika kunoonyereza butemu buno tebavangawo na success investigation eraga kulambika ggwanga nti nno abatemu baali bwe bati oba yeeno ensonga. So ye n'abanga agamba nti omuntu ali mabega wa kino ye Gen. Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti nno yakulira department zonna operation zonna era tewali mulala wa kunenya ku biki ebigenda mu maaso. Jjukira nti nno ebintu bwe bityo si gwe gusoose okuba nga bigwawo. Mirundi mingi bijja bigwawo mu ggwanga lyattu Uganda nga bannansi ba government officers bajja battibwa abanene naddala abo gavumenti beegezaako oba abagezaako okwogerera gavumenti oba okusonga mu gavumenti abagikolokotta ku bikyamu bazze battibwa mu ngeri ey'enjawulo. Weewaawo n'abalala abamu nga tebalina buzibu nayo nabo bazze battibwa naye tewavangayo successful investigation okunoonyereza okw'omwambika okulambika nti kino kyaliwo ekiti oba kino kyaliwo ekiti. Kati bukyanga Katumba Wamala muwala waafa n'essaga eyo ebagwawo tewavangayo lipooti poliisi gye yafulumya oba ekitongole ekikola ku investigation okulaga nti nno kino weekiti kyekyaliwo oba okitegeera. Kakati tujjukira bulungi nnyo era ne mu birembe ebyo si Gen. Katumba yekayekka eyakakigwako. Mulimu Felix Kaweesi onaye nga yatugumbulwa mu ngeri y'emu. Mulimu Ibrahim Abiriga nono yatugumbulwa mu ngeri y'emu ng'akubibwa amasasi nga bazigu batambulira ku booda naye teri yali avuddeyo kunoonyereza tulaga investigation nti bino weebiti bye byavuddeyo. Era ye Kakweza agamba bino byonna nga bikyagenda mu maaso nga tufuna nga adde bukakafu ku buli butemu obugwawo mu ggwanga. Mukimanyi nti no Gen. Muhoozi Kainerugaba yakulira emabega w'abantu abatemulwa. Ebibadde bigambo bya Kakweza ku mukutu gwe ogwa Twitter si mawulire ga mukutu guno wabula gwosobola okujja mu comment section n'otangaaza eggwanga golowooza Gen. Muhoozi Kainerugaba yayinza okuba emabega wa bino ebikolwa. Jjanga mu comment section nagge gwagala otwegattako mu comment section kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere nga otwegattako tewerabirako na mukade. Mbadde bawuliza balungi nnyo mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Update TV.
Mweraba.